omukyala BADBLACK yakoze challenge, waliwo challenge etambulawo ku TikTok. Munange naye kyaddaaki yamaze n'agikola, naye kyatukoze ffe ng'Abanauganda bannange. Naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasize mutya, kasubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Tanaba subscribinga mukwano, kusaba soko subscribing, Merank News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell, ako akade wentekayo video obelenga togisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo, akeesuso kyemukola kyakabi nnyo bamikwano, mwebale kukomawo kulabanga zi videos zange era temujjanga okwo. Munange omukyala BADBLACK yagenze n'akola challenge, waliwo challenge etambula nnyo awo ku TikTok. Abantu bangi abagikola n'amawanga amalala bangi bagikola, mbu Uganda so webityo, oba Nigeria oba Kenya so ne bongerako awo. So munange naye yagenze n'akola eyo challenge. Naye yagambye buddo she's a Ugandan, naye abakyala abasinga mu Uganda betunda. Betunda yakozeseza ekyo ekigambo ky'Abanigeria kye bakozesa nga bategeeza omuntu eyetunda, era n'agamba mbu nno she's a Ugandan, naye babilionaires abasinga mu Uganda tebasoma. N'agamba she's a Ugandan, naye Banauganda bagala nnyo okwekubya ebifaananyi nga bali mu ttooyi. Mu Banauganda twagala nnyo okwekubisa ebifaananyi nga tuli mu ttooyi. Naye ngenda kuba mbalekerako wano eno ka video ke mubirabe byonna bye yayogedde mu eyo video. So video eno kanjibalekereko naye nga mbeere bulungi, mweraba. Am I Ugandan? Yes. Of course, we love taking pictures in the toilet. Of course, I'm a Ugandan. Our economy is very bad, but bars and clubs are always full of alcohol and buyers. We are drunkard. Of course, I'm a Ugandan. The billionaires we have, they are not educated. They are scammers. Yes, I'm a Ugandan. Ashawa binawaka. Most of women do ashawo kobo kobo.